kuba guzibikira buli muntu yenna asobola okubaako kyasobola okwogera n'okukola era ne gukunga buli muntu yenna asobola okuwagira ekibi n'ayingira mu nkola n'enteekateeka yaabwe. N'olwekyo ndowooza bwe tuba nga tukkiriziganyiza ne mulangira nti ekifo ekyo kigira kiwummula oba oli awo tunaafuna omukisa n'amaanyi ne twekamba ne kaleediyo ka mwami Kaaya Kavuma ne tukagobera ddala kuba Kaaya Kavuma e Bulange dipyute wa mwami Museveni. Kaaya Kavuma ne Museveni tebalina njawulo. Museveni ne John Katende tebalina njawulo. Ebyo ebintu byaba byeronderamu mwami Sendawula ne banne. Mwami Kabuuza Mukasa ya escortinga Museveni ya escortinga Kabaka yateekateeka entambula za Kabaka yateekateeka eza Museveni. Kati ebintu byonna bw'ogenda okubigatta n'obireeta bannange mmwe abalina bye muyita enkulaakulana nti ebintu byakyuka muyina ekizibu musaana mweddeko ebya Buganda tebikyuka. Ensonga lwaki nabagamba nti Buganda teri demokulasi. Ekiggundu bwe mba nga ndi mu befumbe 20,000 nga nnimu omu nsigala nnyimiridde nga ndi wa Nkima muzzukulu wa Mugema muzzukulu wa Jjumba sisobola kukyuka. Olinnya bwaffe kikola atya ne bakikubako obululu ne basulawo nga bakubye obululu bonna 1999 nga basigadde bagamba ndi nkyuka owefumbe sisobola kukyuka. N'olwekyo oli asobola okumbuuza ekibuuzo nti ekika kikuyamba ki ekyo nkimulekera ne mugamba gwe oba osobola okuva mu ffumbe Mukima tujja kwaniriza kubanga mwebika ebyammwe mulonda bironde muli nga Bbumbuzi muzaala bakuzire naye nze atakkiriza kukubwako kalulu nakudda ku sayidi y'abangi nsigala nnina ekyo era ndooza jjajjange kyanneeyagaliramu Mugema. N'olwekyo omulamwa guno mulungi nnyo amazima gatwolesa ebintu bingi. Mpozi kye nasembyeyo kye nafundikidde n'omwaka temujja kukoowa ntalo zaffe kubanga nagezezzaako ku lunaku lwokutaano okugendako okutandula ku biri ngendeko mu Masiro ndabe ebiriyo byennyinza okubawa kubanga nze ndi wa lugambo naye nasanzeeyo kyewuniikiriza kuba nnyina akagaali naweeseeko omulangira nempeekako ne ssentebe w'olukiiko lwange mwami Jjunju Kamulali ne tugenda tubuuze ku bazzukulu bange abali mu Masiro Abasiige Nsigo Mulamba n'abakyala n'abalala bakawuula era nabasanzeeyo ne mbabuuza bambuuza kiki mbaga nti nze kulaba mbeera kwe muli nakyo ekigenda mu maaso kuba omwaka buli ne tugikuba amabega. Naye nabadde naakatuukayo waayise eddakiika ndowooza nga 15 abasirikale ne bajja ne baddemu okutukwata era mwandiwulidde batuzizzaayo nga baga nti tugenze okuwamba Amasiro. Abasirikale abo nakayanye nabo ne mbaganze mujja kunkwata okujjako nga abalagira okunkwata muzze naye mulaba muzze mwekade mujja kunkwata era balemeddwa okunkwata. Naye waayise eddakiika ndowooza endala zabadde nga 2 ne bayungula abasirikale ndowooza nga 50 kuzikabangali zaabwe zino zipaatulo ne bajja ne DPC yennyini asituka ow'Ekawaala naŋŋamba omunye eki wano nga baŋŋambye nze gye nkukwata ne mugamba ndi waffe siri mu kyalo wenzize waffe ne benzize okulaba baana era ntambudde nga nina abantu 2 abalala be tuli nabo tuli abantu 3 bali muli abantu 5 muwambye Amasiro batukubidde amasimu mangi nnyo Mpanga Walusimbi n'alinnya Tematta gwabwe n'abalala era twagenze okukomekkereza nga batugambye situkkirizibwa kuyingira mu Masiro. Amasiro alina okugayingiramu alina kuyita ku poliisi n'amala okufuna olukusa. Kati nzirayo mu bigambo 2 bye twayogerako nga tubalaga keesi ezayingirayo n'ebirala ebyayingirayo nti ekiseera ndowooza kituuse nga tebannafuluma woofiisi okutuukiriza enteekateeka zaabwe kuba batwatulidde jjo nti Amasiro ga UNESCO ye gavunaanyizibwako era poliisi erina okukkiriza agayingiramu n'agafuluma oba n'agabeeramu.
wabula kyesinabakakasa kyenjokakasa ndooza ewiiki eno egenda okutandika oba etandise olwaleero nti abakyala bafuluma n'abasiiga abalimu. Ebyo nja kukwatagana n'abataka bajjajjange Ntaka Kayiira ne Gunju n'abalala abalinamu abasiige, kuba abasiiga abo abalimu bavunaanyizibwa ku bakyala abalimu. Naye ng'embeera eyimiriddewo olwaleero tekyakkiriza muganda alina kuyingira mu masiro. Mwerinde ebinaddako kuba tebajja kuusa kutukuba, kuba nze sijja kulekeraawo gendayo kuba kinkakatako eri waffe. Olwo lubadde lugambo. Kati nzirayo ku mulamwa gwaffe nti oluvannyuma lw'okusuula enkola yaffe tufuna abantu abalinga abo. Kati olwaleero ng'ono afuluma ayagala kwetikka omugugu gw'ebibi byonna ebikoleddwa mu bbanga ery'emyaka 4 gyeyakolerako endagaano afulume nabyo, azze alekeyo banne bebabadde bonna mu kintu ng'ebibi byabwe ye yabyetisse, aga nti omugugu gw'ekibi gumbeereko nze n'abaana bange, naye bali basigale nga basobola okuggusa oluwalo gye tulutwala. N'olwekyo Obuganda mbukubira omulanga obutakungula nti beetegereze, kubanga abantu be bagenda okuleeta bali mu kigu kimu era ebigendererwa byabwe bimu. Era lisiti y'ababbi oba abalabe oba abatemu abali e Bulange tesobola kusukka abantu 10, era nga bwe babadde bakulemberwa mwami wa Lusimbi ng'addirirwa Kaya Kavuma, Emmanuel Sendawula, Alan Waliggo ku saidi y'abataka, Charles Peter Mayega omwogezi w'olukiiko lwa Kabaka, Moses Kayima akiikirira abalangira, John Katende ali mu Kateni, Lwanyamulise Mogere yawummula ali mu Kateni, Kabuuza Mukasa akekika entambula za Kabaka ntambuza kwejo emikolo gyonna n'ebirala. N'abalala mwabo muva abagenda okujja naye ng'ekintu byonna bye bakyakikutte bye bakyakirimu okulaba nga bakisaanyizaawo ddala. Amasiro baagatunze n'olubiri baalutunze, kati bali ku nteekateeka ezisembayo. Olwekyo Obuganda buteekwa okufungula amaaso okulaba ki ekiddirira, naye beetegeke nti ekitta abantu ekyali e Rwanda bakipulanningidde mu masiro, nti banamala okutuukiriza byonna bye baagala okukola abantu bajja kubaatulira. Abantu mu bubuyabuya oba mu butamanya kigendererwa kiteekeddwateekeddwa bajja kugugumuka bambuke waggulu. Naye ndowooza twateeseteese bulungi kasiddi kaffe, era akammwe tukatumye omukulu Kabaka yekka ajja kabatuusaako essaawa yonna mulabe ebivu ebyaliyo. Kuba olyawo muyinza okuba nga temwafuna mukisa kubiraba bulungi, naye nga tulina abafu abawera 10 wabula twabatereddemu nga 5 ba 6 musobole okulaba ku mbeera bwe yatambulanga, kuba buli gwe baasutulanga bamutwala nga bamusula Kabangali giyaddanga abayiwa balowooza nti yabula. Naye ebyo byonna Mengo teyabyogerako, tekungubagirangako muntu n'omu, era tesaasirangako muntu yenna, tekolangawo ntegeka yonna enoonya ku ekyo wadde okutunamu ekyo kyennyini ekyaliwo wakati w'okwokebwa kw'amasiro. Ekyo nekitegeeza bannaffe baakikola bakigenderedde era bwe baakiteekateeka era bamala okutuukiriza ekyo. Obusammambiro bw'abo abaafa bo tebibakwatako kasita baafuna omuliri gw'ensimbi. N'olwekyo Obuganda buteekwa okubeera obwegendereza ennyo ku ki ekijja, kubanga okuvaawo kw'Abassekabaka kuyinza okuleeta ekitta abantu e Buganda. Abaganda beegendereze. Naye obugambo obwo sijja kulwako nnyo kubanga ebisinga obungi Kaluuna yabikubye n'abiwumbawumba n'andaga omubbi ng'amulaba yeegezezza ne mu Mugema yava mu kika ky'Effume ng'amaze okulemerera wa Lusimbi. Ssebo n'alangira ab'Enkima nti baali bateekako Mugema omuyeekera agenda okuggyako Obwakabaka.
era ng'ekyabakozesa ekyo ndooza kwali kulwanirira ensobole yaabwe yansejjere gye batula nayo mu bulange ate ng'erabika nti ebintu byagitabukako kubanga abataka ndooza n'olukiiko olwo nabo baalwekuba ne baluzza ne mu lubiri kati gye lutakyatuula lutuulamu omuntu omu yalwogerera ndooza ye mwami Nakirembeka Waliggo naye gye yava aliko akabuuza bisigadde Buganda bumanyi era bujja kubabuuza bujja na kubanoonya kiti twetaaga nnyo kukirwako. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale oyo abadde omuwanika wa buzzukulu bwa Buganda International. Sobo tweyanziza nnyo tweyanzeege obubaka bwo bwonna n'omusomo gwo gw'otusomesezza bibadde bintu bikulu byakuyiga tutegeere wa gye tulaga. Ssebo Buganda tebwasaba akazindalo kako. Neyanze